Abaganda balina olugero lwe bagenda maaso n'okubanga bagera anti bw'ogoba musajja munno olekamu ezinadda. Ate era Bobi Wine yayimba akayimba akaali kagamba anti bw'otankuulanga olutalo nga weesize mikwano gyo okubanga gikuyamba mba nkusaasidde, kubanga oyinza okubanga oyingira olutalo olwo ate webigenda maaso n'okubanga bikutabukako bw'obadde ogenze maaso n'okubanga weesigulirako n'otandika ogenda maaso n'okuba nti obanoonya naye nga tobalabako nessekulabako yenna. Mu buufu obwo omukulu gwogenda maaso n'okuba nti olaba ku Sikareniyo si mulala ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Moses Sali gw'oyinza okuyita Libyeba Libanta oba gw'oyinza okuyita Bebe Kulu. Ennaku zino Bebe Kulu akola nnyo kali akantu ke mutera okukola ku status zammwe ku WhatsApp. Mutera okuteekako obuntu obugamba mbu mudu 0.00% mbwoba leero ndi mukambwe munnyo temujja nnyo. Ennaku zino akantu ako Bebe Kulu akakola nesse kukola yenna. Kati ennaku zino bwobeera nnyo ku Facebook ne ku mitimbagano abaana ba Bobi Wine abaana ba NUP batera nnyo okukola akantu. Omuntu bw'akola post abatera nnyo okujja ne bamugamba nti free all political prisoners oba mujja abantu baffe abawambibwa ne bateekako nti free Kibalama. Kale ne comments eziringa ezo mu mbeera ya struggle nga bw'ogimanyi. Kati Bebe Kulu yakoze post ye. Waliwo omwana mulenzi bamwita Semara Arafat. Semara Arafat yaze n'awandikira Bebe Kulu obubaka bwabadde bugamba muli eyo mweyagala nga bannammwe bavundira mu makomera ne basajja mmwe ensi eri balamula oba naye basajja mmwe ensi eri balamula. So ebiseera bisinga abaana ba NUP abatera nnyo okukola akantu ako nti omuntu bw'akola post bateekako ebifaananyi free all political prisoners, abantu bavundira amakomera, abantu bali mu mbeera mbi, of which ku cause eyo batuufu nnyo nnyini ddala. Aba political prisoners bangi abali naye mwana mulenzi ono yamaze okugamba Bebe Kulu ebigambo ebyo mbu muli eyo mweyagala nga bannammwe bavundira mu makomera naye basajja mu ensi eri balamula. Bebe Kulu yagambye ssebo bw'obadde oŋŋamba ebigambo ebyo okozesezza keyboard okuwandiika tolowooza nti sirina ssimu nange nsobola okwanukula obaka bw'olaba ku screen. Bebe Kulu bwe yagenze maaso n'okuba nga addamu wabula ate ye Bebe Kulu yabadde mukambwe mukko. Bebe Kulu lyagambye bwe liti nga ligamba mwana mulenzi oyo Semara Arafat lyamugambe nti mpozi gwoyasamira wakati lyamugambe nti mpozi gwoyasamira wakati bw'oba wafaako nnyo lwaki toli nabo mu makomera oba lwaki toli nabo mu kkomera. Kati wuuyo ozungira Rwanda ku peegi yange tondeka ekiwaatule tonkangakanga. So abwatyo Bebe Kulu bwe yagenze maaso n'okubanga mwana mulenzi ono yabadde agenda maaso n'okumugamba ensonga az'aba political prisoners oba bannayuganda bagenda maaso okuba nti bavundira amakomera. Bwe yagenze maaso n'okubanga amubaka amavumbavumba nagenda maaso n'okubanga amulyanga sumbuusa abandi ne bagamba nti naye lwaki Bebe Kulu ennaku zino mukambwe nnyo. Muganda wange ennaku zino Bebe Kulu liyina obusungu oba lyamugjawa nze naawe. Bebe Kulu buli w'omugamba ekintu kati akuddamu buzi there and then takyayagala. Juzi alina we yayisaamu awo principe eggaali natuka naye Bebe Kulu lwaki tobeera mukkakkamu. Still mu mbeera yemu by the way Bebe Kulu namulabyeko awo Serena Hotel Kigali. Bwe yavuddewo ko yabadde alina omukolo gwe bagenze maaso okuba nti bamuyitako. Yabadde aperforminga ku mukolo gumu yabadde ndoza mbaga
ya mwana mulenzi ne mwana muwala Liona ne Richard Gusaba wali ku Intare Conference Arena e Kigali. Era omukolo ogwo mwana mulenzi oyo yagenze maaso kubanga performing eddakiika 30 n'omusobyo bweddu era abanyarwanda abo abantu okuva e Rwanda yabalese bagenda maaso kuba nti beenuguuna ne sekwenuguuna yena. So it was such a very beautiful and an energetic performance from Bebe Cool. Bwe yabadde Rwanda nga agenda maaso kuba nti yakwasaganya ensonga mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange. Kale bwe tubanga ebigere tugenze maaso kubanga tubitandululakoko ne tubijjakaawo ne tubwanga ne tubolekezaako sayidi eno mwana muwala oyo. In fact nga tetunagera ku mwana muwala gogera maaso kuba nti olaba ku screen yo eddakiika eno. Ebiseera ebisinga ba celebrities babeera n'abantu be batambula nabo. Celebrity ne waba mukyala, celebrity ne waba musajja, atera okubaako n'abantu abo abamubeera ku lusegere batambula nabo. Abo botunudde alien skin ayina mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrakabadiya. Oyo ye waakusangira kumamu. Bw'obanga ovudde ku oyo akabeere ba artist abasinga abeera n'abantu batambula nabo. Naye ebiseera ebisinga olwawo nnyo okulaba nga artist avimbisa omuntu oyo gwatambula naye. Wabula ate ekintu ekyo kitera okuba nga kyawukanamuko bw'otuuka ku muyimbi amanyiddwa nga Rema Namakula. Rema Namakula ebiseera ebisinga ayina mwana muwala gwatambula ennyo naye. Era waliwo abaali bamugamba nti mwana muwala ono yafuuka Rema Namakula's handbag. Era ne mwana muwala n'akyadmitinga n'agamba kambeere oli muntu wange atuwangala fenna. So olunaku olwaleero omuntu oyo gwe madde njogerako ye mwana muwala golaba mu bifaananyi mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn Namulondo. So mwana muwala Evelyn Namulondo ojja kujjukira nti yazanyira wali mu Ebonies nga senior dancer. Bwe kituuka kuzina tazina ne bazina. Ate mukadeke ka mwana muwala oyo muzanyi wa katemba mulungi nnyo. Mwana muwala akola obwa modo ate ebiseera ebisinga n'obwa influencer. Nga oli bwe yayimba akayimba akagamba nti influencer. Mwana muwala Evelyn Namulondo agenda maaso kuba nti nno abikolera ddala. So mwana muwala oyo nno olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Novemba yagenda maaso n'okuba nti nno atonnya mu nsi. Mukama n'amugamba nti Namulondo genda obeerewo eri ensi ogende maaso n'okuba nga weeyagaza amaaso g'abasajja buli we bakutunulako ng'oli kimyulamyula kyereere. So mwana muwala Rema Namakula olunaku olwaleero agenze maaso okuba nti avaayo n'alaga mwana muwala ono omukwano gw'ekimmemmete era ng'alina okugenda maaso okuba nti amusiima olw'ensonga nti amuggala buli we bagenda maaso okuba nti nno batambula. So Rema Namakula awandiikidde mwana muwala ono obubaka obadde bugamba nti nno happy birthday to my one and only Namulondo, my sister from another mother. I wish you the very best this world can offer because you deserve it. Omutima gwo mulungi era ogwana ebirungi. Love you babe. Love you baby. So Rema Namakula ngamugamba nti amazaalibwa amalungi omu wange ate yekka bw'ati Namulondo era ng'oli muganda wange okuva mu maama omulala. Nkwagaliza ebyo byonna ensi byesobola ogenda maaso n'okuba nga ekuwa olw'ensonga nti obigwana. Omutima gw'omulungi era ogwana ebirungi. Nkwagala nnyo shibeibe. Omulala ayinza okukiyita eshibubu. So eshibubu kya mwana muwala Rema Namakula akyana kiwala kino ki Evelyn Namulondo kyagenda maaso n'okuba nga kizaalibwa olunaku olwaleero. Wabula naffe nga YouTube channel Agaliwo tugenda maaso n'okuba nti twagaliza mwana muwala oyo Evelyn Namulondo amazaalibwa amalungi. Atuusa Badonda Namugereka agenda maaso n'okuba nti nno akubikako akasubika era oyongera okugasa Rema wamu ne entertainment industry yonna okutwaliza awamu. So byebyo nno mikwano gyange sijja kubeera nga ate
nsigalawo abasiddyo omusonsozi eri erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kole kati lwaki to likinga video eno nze nkukoze eki webale